Asomesa kinyamyabulamu obadde coronavirus muri serious kutta abantu era mukoze kutya Okulwanyisa kulembeza mugee tunaabe engalo tunaabe engalo that's the only solution tunaabe engalo tolowooza okukwata mu feesi yo sooka onaabe engalo obadde buliriyo ate n'obuttira ddala ab'omubitwala babyakuzannyo nga this is reality coronavirus is real and it is killing people across the world obadde buttira ddala tunaabe engalo bannaayo kunaaba engalo kutokwata mu feesi yo sooka onaabe engalo okwata ku ssente sooka onaabe engalo omukulembeze abadde kirira akugambye webale okwera mu bifo ebirimu abantu abangi webale okukwatakwata buli ngalo zamukozesaawo obadde buli sirias kunaabe engalo kunaabe engalo kunaabe engalo obadde mulyagala abantu kunaabe engalo buli ssaawa solution ya kunaaba ngalo kunaabe engalo ekyokwatako sooka onaabe mu ngalo obadde badde bunasaasaana kuba buli serious. This is very serious. Not some people are taking it as a joke, but this is reality. Coronavirus waddala era atejjatala temunera gajjalira temusaasana katukesema mbeera bagee mutewaka ekyabadde ssente kino kikola kuba ndi munnayuganda ebunakusanga nange mujja kumusanga eyabadde ssente sebadanti munaabe engalo buli ssaawa let us wash your hands as many times as possible before touching your face. Coronavirus is real. Munaabe engalo baganda bange bannayuganda mwendaba munaabe engalo bannaaye bisaa kunaaba ngalo coronavirus ali serious ate ngatta abantu era serious bwebutanaaba ngalo tugenda kusaasaana munaabe engalo buli ssaawa beebale nnyo obagaluganda akatebakwa. Alright, ETV Uganda, Wad XP is my name. Thank you so much for watching. Yonaje musinzira okuba nti mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Budde bwakwekuuma ekirwadde kyatuzinzeeko ekya coronavirus. Abasinga mukyagamba nti byakusaaga naye obulwadde butidde ddala abantu mu nsi ez'enjawulo. Tulina omuvubuka wano gwe tusanze ng'alina kampeyini gy'akola, tugenda kuba nga twogera naye. Alina ekipande nga bw'okiraba kiriko Hello Uganda, coronavirus is real, and here take president's message clear. Wash your hands with soap, cover your nose with mask, avoid crowded places, avoid hugging and kissing for God and my country. Omukulu taata ogamba ote? Yendi sebo obulamu bwange bulungi nnyo. Tukulaba olina kampeyini gy'otandise. Eggulo twakulabyeko nasosera ebifaananyi by'oku social media ku Facebook ng'oli side ze Namugongo. Ani yakutumye okukola omulimu guno? Omulimu guno tewali yaguntumye, nze neetumye nga Munnayuganda kubanga Uganda nsi yange ate njagala. Obadde ba coronavirus awamu Uganda kizudde tebamutwala nga kyakuzanyisa, tebamanyi kiki ekibuyinza kukola ku Uganda eno. Nze mbadde ngoberera amawulire nga nzija ndaba ebintu bino bihapeninga mu nsi ez'ebweru nga China, Italy n'ensi endala. Obwadde buno buli serious naye ensonga ki bufutta abantu bangi abamu babutwala nga byakusaga mu kusooka. So wenavuddewo ne nga akanjira nga atambulamu yene nga ngamba abantu ku message eno eya coronavirus. The coronavirus, it is real and it is killing people across the globe in big numbers and many are dying. So kusani twafuna report mu Uganda obadde bwayingidde, obadde bwayingira mu Uganda abamu basigadde bakyalivinga obulamu bwabwe bwebabadde nga mu buli obwedda nga tebunayingira mu Uganda. Babeera wamu bigurupu, batambulira wamu, bakyekwata mu ngalo, abamu tebambala na masiki, abamu n'okunaaba engalo babakaka bukasi. Naye ng'ekikulu kiri nti obadde babulangiridde and the only solution kwekuuma nga tuli bayonjo. Omukulembeze w'eggwanga yageze n'atugamba tunaabe engalo buli ssaawa. Bwe tunaanaaba engalo tutangira obwadde buno tuyingira mu mubiri. Osobola okuba n'obulwadde ng'obulina mu ngalo era njabalaga mu engeri gy'onaaba engalo. Obwadde buno osobola okuba nawo mu ngalo naye nga tonneekwata mu face tebusobola kuyingira. But once you touch your face, obwadde busobola okuyingira. I'm just a citizen of Uganda
a responsible citizen of Uganda. Kino nkikola terina omu yantumye era no one is paying me for doing this. I'm doing this because I love my country. Obadde buna spreading bujja kutulya ffenna wala bufufugaza bali abachina n'abazungu abakolamu nefe mu Uganda yaffe nga ogiraba singa obadde busaasana kye kinaabeerawo ebyange sewe tweyanziza atulaba yandetaze okumanya kumanyago wajja obeera era okola mulimo ki amanya gange yenze Luyombya Moses ndi mutuuze w'ekirinnya awo ng'ennamboole era gye ntandike okutambula nyo natandise okutambula navudde Kirinnya ntandise jjo maituwa natandise okutambula yesterday navudde Kirinnya nentambula paka Kampala wano mu tawuni nempitawo okwo nemana ngenda paka Namugongo leero ntandikidde bwayise neziyanga mbayitamu abantu ngamba wa awareness bategere abantu bamanyi coronavirus wali naye abantu bali siro ng'omanyi Uganda wano bamala kulabako ne balyoka bakkiriza nti ekintu kiri reality naye ng'obadde bo watuuse weebuli kasa minisitule erangirira kikyoba osuubira so tulina kwekuuma bwekuumi nga tuli bayonjo yesebo campaign eno osuubira gikolera bbanga ki kubanga tulaba oli mu lunaku lwakubiri weetesetese gikolera bbanga ki eno campaign yagikola paka government weenagamba titulekerawo okuŋŋaana obeegobye abantu ku street naye nze ndirwedde okugitambuza mu maaso kubanga kinkwatako this is my country if I see people dying nekiraba nga kituuse kikize ne mu Uganda kimpisa bubi ddala ngaze muna Uganda era sijja kulekera paka government ngegambye nti abantu muve kati ku street obadde butabuse naye ngati ku saayo tusobola okwekubiriza tunaabe engalo abantu bamanyi obulwadde weebuli naye bagayaavu era gye mpitidde abamu bakugamba bakusasudde ssente abamu bagamba basasudde abamu bagamba ndi mulalu but it's okay obulwadde bwo weebuli tulina kwebereramu tunaabe engalo tugoberera omukulembeze ebyatugambye ne Ministry of Health gyatugambye kati enteekateeka eno gye tulaba oli mu kutambula mu mbeera y'okutambula waliwo bingi ogenda kuba tokyakola tetumanyi nnyo omulimu gwo gw'obadde okola ne kaakati weeteeseteese kwefacilitatinga otya gwe n'abantu bo akasente ogenda kuba okajjawa kubanga weetaaga transport weetaaga okulya ogenda kuba obikwasaganya otya oba olinawo essente ebbali ze watadde mu mulimu guno z'ogenda okukozesa nze nga nze omulimu gwange tegumpa nnyo ssente nnyingi but ekisinga obukulu kya bulamu obulamu bwe bugagga kasi oba nga olina ekikumi ky'olyako nosobola okuladde ekiyindaazi n'amazzi n'onywa as long as oli mulamu that's what matters to me nganze yeah, I've told my fiance that ngenda kola kino she was not happy at first but right now she's happy because alaba ensonga gyendiko nkulu ate ekwata ku ffenna mu Uganda oba oli mugagga oba oli mwavu kigwera Uganda so nina okusitukiramu ntegeeze bannayuganda bannange kyo kyensobola okukola nganze munnayuganda nja kutambula wena mpulira amaanyi wena basigalina amaanyi nga nkolaki nga mpozingamu naye nga ndirwedde okutambula kuba nina okubunyisa enjiri eno abantu bategeere obubi obuli mu coronavirus esebo alright tweyanziza nnyo wali obubaka bwonna bw'olina obusembayo bw'oyinza okwagala okugamba bannayuganda bonna ye obubaka bwe nnina nga kambayigiriza okunaaba engalo okunaaba engalo kintu kyangu nnyo okwata bukwasi kanonzo nkute sanitizer sanitizer alcohol based oteeka mu ngalo otonyezaamu nomala okutonyezaamu noweesiga mu ngalo wenna bwoti n'obunye engalo zonna naye batusomesezza ate omawo naabye n'amazzi ag'engalo ne sabbuuni toweesiimuula ku mpale osobola okuba n'obulwadde ku mpale bw'oba onaabye engalo zo n'amazzi ne sabbuuni bulungi kunkumula engalo oleme kwesiga ku mpale osobola okunaaba engalo ate ne weesiga ku mpale obale ne buddamu ne bubeera ku ngalo ekikulu kyakutta buwuka buli mu ngalo obuwuka obuli mu ngalo bwangu nnyo bakuyingira wajja kwata mu feesi buli saa olowooza kwata mu feesi naye oba osa obuwuka bw'omu ngalo tebugenda kukola ki kuyingira ekyo sebo bannayuganda mbakubiriza ensonga tugitwale nga nkulu obadde ba coronavirus bwa ddala ate nga butta ebya ddala abamu bitwala nga bya muzannyo naye obadde bwa ddala ate nga butta tugoberera amatala ge batugambye Ministry of Health tulwanyise obadde buno nga tebunnasaasana Uganda for God and my country. Alright, thank you so much. Wenalaba ETV Uganda yonna gy'osinziraho kuba nti otulaba Ward XP is my name. Tusinzidde mu kibuga Kampala awo omulamwa gwa kunaaba ngalo. Everybody you have to take this serious. Obulwadde bwa ddala abuttira ddala. One of the initiatives awo omukulu ono ye yavuddeyo ng'omuntu agamba talina amusasula talina yamutaddemu ssente wabulanga agamba nti mwetefutefu okugenda mu maaso ne campaign eno okubunyisa enjiri eno ey'okugamba bannayuganda okunaaba mu ngalo paka
kirabika ng'ekirwadde kino kwegamba kiviiriddewo ddala. Mwebale nnyo okutugoberera. Oyinza naawe okubaako obubaka bw'otuwa naye nga mwenna bannayuganda yonna gy'osinziira okutulaba ku mulimu gwonna gy'osinziira okukola bambi genda mu maaso n'okunaaba mu ngalo. Kitwale serious, naaba mu ngalo, obulwadde gye buli butta abuttira ddala. Mbagala nnyo baganda bange. What the XP is my name for God and my country. I love you naye munaabe mu ngalo. N'abangalo buli mu fesi n'abengalo bona vayirasi wadala bona vayirasi atta ebyaddala n'abengalo buli ssaawa n'abengalo buli ssaawa onakwata mu maaso soko n'abengalo obadde kuba mu ngalo obadde kukalira mu ngalo sobadde obadde nga tobadde naye wekwata mu maaso okufuna obulwadde that's why kugamba n'abengalo buli ssaawa onakwata mu maaso obadde buli siriyasi. Abamu bitwala nga byamuzanyi, but this is reality. Coronavirus is real and it is killing people across the globe. Many are dying in big numbers. But if we are serious, we can fight this one common enemy called coronavirus. Coronavirus is Uganda. Tunabengalo kusawa, tunabengalo bana Uganda tuwanyisa obulwadde bwa coronavirus. Coronavirus tuwadala nalewo ate basobola okulwanyisa mangu ddala. So, tunabengalo tuwanyise coronavirus. Coronavirus is real. So, tweberera mu tunabengalo ku kisaawa. Tokwata ku mufensi nga tonaabengalo. Obadde buli serious. Tokunaabengalo bulungi nnyo. Onakwata mu fesi yo. Obadde bwo buli serious nga butta abantu. Omwega yalira ne mulema okukola omukulembeze ne yagambye tugenda kufuna ekizibu. Obadde busaasaane. So munaabengalo buli ssaawa. Munaabengalo buli ssaawa. First wash your hands before touching your face. First wash your hands before touching anything. Obadde buli yo abantu bitwala mabyakuzanye bakisiriyali. Coronavirus is real and it is killing people across the globe. So tweberere tunabengalo buli ssaawa. Let us wash our hands thoroughly. Wash your hands as clean as possible. Coronavirus wadala ate nga tebyaddala. Emunagaana okunabengalo ne busaasaana tebeera mu Uganda. Tunabengalo buli ssaawa. Webale nnyo naye nga tunabengalo kuba badde bakolona vayirasi waddala. Thank you. Omulega yalira ne mukanaba mu ngalo mugenda kusaasaana. Ate munasaasaana etakola. So mwebeera mukunabengalo. Coronavirus is serious and it is real. Era butta abantu across the globe. So mwebeera mukunabengalo buli ssaawa. Olina okusaasaanya obulwadde obwo. Ate bunnatubuna obulwadde bwo buli siriyasi. Munabengalo bannawe. Munabengalo. Manyi bwe banabengalo. Engalo zinaabudde okukula. Teeka sabbuuni mu ngalo. Naaba engalo zonna bulungi. Obulwadde bwa coronavirus bwa siriyasi. Ate era nga butta abantu ebya siriyasi. So bannange mwebereremu. Munabengalo ebya siriyasi. Naaba engalo ejja kuwaako. Naaba engalo era naaba bulungi nnyo bw'oti. Bw'osi naye kwaki muna munaaba engalo. Omugaso gwa kukola bulwadde kunaaba ki? Kunaaba mu ngalo. Bwe munaanaaba engalo temujja kusaasaana. Munaaba engalo bannange, this is very serious. Coronavirus waddala muwulidde bannange obadde era mutte abantu ebyaddala onaaba bulungi bw'oti n'onaaba muno mwonna mwonna mu ngalo n'oyisa muno mwonna mwonna bw'oti. Naye batusomesezza se tunaabe engalo tusange obadde okola ki okusaasaana. Naye munaasaasaana ye tetugenda kukola. Muwulidde bannayuganda mwebale munaabe engalo ebya siriyasi coronavirus waddala era tebyaddala. Bannayuganda emuneega yalira obadde ne busaasaana bujja kutuuka ekisanga tulina kontro yaabwo tukulye butumalewo. So mayibeuganda tunaabe engalo. Yagenda kwogera sipekiti emiseepu yenegiyekoze kyonna nayogera aliplay kirabyamu naye yennyini yabadde ayogera nga ayamatusaako aga okujja kwenyini yetezi yesabise annange tunaabe engalo ekikulu kyakunaaba ngalo balete ebikola. Gavumenti eyisapozi okubanga eyamba ku bannayuganda naffe okubeera nga twebereramu. Tetulina bikola tukozesa butambaala bebayisapozi okubeera nga
baleeta obuntu obuteeka ku matu gavumenti erina otuyambako nga ffe Abannayuganda so si kubeeraawo musimanya mwebereremu simanya mweteekeko obuntu tetulina ssente abamu tebalina ssente zakugula buntu wa mitwalo 3 ba mitwalo 2 bali responsible okufa ku Bannayuganda sente z'obuwa musolo naffe tuzifunemukko ng'Abannayuganda. Yes, wash your hands properly. Coronavirus is serious and it is real. Let us wash our hands. Coronavirus mabulidde obwadde buli serious budira ddala abantu emunenge yayene musaasaana kugenda kutumalawo so tunaabe engalo tukobe obulwadde nga tebutasaasaana. Yes, hello my fellow Ugandans. Yebaleko. Just a message of awareness to everybody and the coronavirus is obwadde buli siriyasi nabengalo kwatuba nabisangalo agala okukiriza kuyingira obwadde buli siriyasi banaabe engalo munaabire ddala engalo abantu munaabire ddala engalo bulwadde bungi tebaddamu engoye tebanaaba mubiri balabe tebalayo mungalo Coronavirus wadala era agatta abamu bakitwala nga kyamuzannyo naye nga obadde basiriyasi so batange tunaabe engalo nga bwe batugambye twewala okusaasaanya omulwadde bwe bunasaasaana bebatuuka ekiseera tugeekuga kugambala omudeeyo tunaalyawo tunaabye eddala engalo bannaaye obwadde bwa coronavirus babulidde obwadde buli sira mukyaliikingana nomalife batugambye okunaaba engalo buli ssaawa munaabe engalo obwadde nga tebunnasaasaana eseko bugoba mu Uganda obwadde buli siriyasi obwadde bunasaasaana tetuwe tugenda budda so Bannayuganda tunaabe engalo twekubiriza obuyonjo bubeere number 1 priority mu bulamu bwaffe kuba obulwadde bunasaasaana tugatuuka ekiseera nga tusobola kubugoba mu Uganda bututte butumalewo obwadde bussa abantu bangi mu nsi yonna mubadde mubiraba ku mawulire naye abamu mutwala nga bya muzannyo abamu mulowooza byakusaaga but coronavirus is real and it is killing people across the globe so you have to be serious tunaabe engalo tumanyise obwadde buno okusaasaana webale nnyo Bannayuganda tunaabe engalo tunaabire eddala engalo.
tukuddizaako simukadyo eyabula. Yes, bannayuganda mukiro baleko bannayuganda bannange eno message bagiyita message of awareness obulwadde bwa coronavirus. Obulwadde bwa coronavirus buli serious era butta abantu ebya serious. So bannayuganda mbayigayiridde mweberere mutunaabe engalo emutanaabe tunaabire ddala engalo nga ebatugambye okutangiza obulwadde buno okusaasaana. Alo Uganda kugira baliko bannayuganda bannange mwawulidde ku bulwadde bwa coronavirus. Obulwadde buli siriyasi abamu bitwala nga bya muzannyo. Mwenye bannayuganda mulina ngombe mumala kulabako mulina mumala okutuulako muloga mule siriyasi. This is very serious. Coronavirus is real and it is killing people across the globe. Ebitale bafabrikana kumulira ku mawulire mulina imetuuka Uganda ekana otuuka Uganda kabuna bagatukisa batugaye mudde waka mwena mwebaka munabaawo mutya. So munaabe engalo tubeerere batugambye okukola tulwanyisako kano katekana bakusaasaana. Mwebale nnyo bannayuganda mwebale kunaaba ngalo mulekerawo okukiisinga mulekerawo okuhaginga mulekerawo okukwata mu ngalo za buli muntu gw'osanze otomanya yaba alina akawuka mwewulidde bannange akawukako. This is a message of awareness to everybody that coronavirus is already in Uganda. But what are you doing as a Ugandan to fight this virus? This virus butambula mubeera abangi omuli mu kifo kimu busobola otambula mangu wemukwata mu ngalo za buli muntu obwadde busigala butambula. So mweberere munaabe engalo buli ssaawa obwadde nga tebunasaasaana bwe bunasaasaana ega tugambuddeyo ewaka mweba katusibire mu mayumba tugayabeerawo tutya eri waffe ezo masiki natunazambala obulwadde bulina otuluma balekeddewo okukwata mu ngalo buli ssaawa obwadde buli siriyasi era babutta abantu abamu bitwala nga bya muzannyo wenya bakagamba nti mulalu naye siri mulalu obulwadde bwa ddala era nga butta abantu. Olwekyo munaabe engalo munaabe engalo munaabe engalo buli ssaawa. Yes nokuwaako naawe onaaba mu ngalo temunakukwata ssebo munaabe engalo naaba bulungi engalo zitukule maaso otanaaba mu ngalo amawe bamutu andi abamutuufu omusajja okugabu mwebale nnyo mwebaliyegala munaabe engalo tunaabe banaabye engalo boosi tunaaba ngalo tobana mu maaso tunaabye engalo. Yes mwebale nnyo naye munaabe engalo buli ssaawa nga ebatugambye feesuuke nga tuli mayonjo naaba bulungi onangirako okugenda mu feesiyo naabye endala mungalo zitukule tulwanyise obulwadde buno tebutasaasaana temunasaasaana. Bagenda bagamba muteeyo ewaka batule mu kibuga obwadde nga tutabuse so tubulwanyise tusobola okuwaaba twanyisa kumaaso kulungi nnyo bakuma obulwadde nga tebutasaasaana bamweko leka mugabadde muteeyo osiize bulungi mungalo onaabe ono obwadde butakusaasaana obudde buno bubi nnyo bwe busaasaana busuubuna ne butta. Yes bannayuganda bonnange mukyebaleko bawulira ku meseji y'obulwadde bwa coronavirus. Eno message of awareness eri mwenna mwenna obulwadde bwa ddala era nga butta abantu ebya ddala. Weewale ebituula bino wammanga weewale okubeera mu bifo ebirimu abantu abangi weewale okukiisinga n'okuhakinga weewale okukwata mu ngalo za buli muntu tulwanyise obulwadde tubumalewo. Coronavirus waddala
era ngatta nemba bamubitwala nga bya muzannyo ebunasaasaana kijako tulina kontra yaabo bunaabe engalo buli ssaawa kubanaye batugambye okukola tulwanyise obwadde buno okusaasaana obwadde buli siriyasi ate nga butta abantu ebya siriyasi abulira bebe bya muzannyo manyi mu Uganda tulina engongo wala kulabako noonya okukkiriza temulinda kumala kulabako obwadde buli sotendire tusobole okutta abantu olukumikyasimakude tegayalira ne kusaasaana Uganda kuttawa mu Uganda kobeera mwavu mukulya ate kigwera Uganda era agatta konavirus okukalanga kyamuzannyo ne konavirus atte enaddala obwadde buno buli sirias bunasaasaana ebyo tugenda kumudda obwadde buli siriyasi abamu bisekeramu mugamba bino bitukwatako naye this is reality obwadde butta abantu bunaabe engalo ekobeko obwadde buno nga tebunasaasaana obwadde buli siriyasi bannange munaabe engalo bunaaba engalo munaabe eddala engalo obwadde buli gafangu bitwalanga byakusaaga obwadde butta abantu ebya siriyasi awo mulowooza bino byamudiika coronavirus is real ate butta abantu ebyaddala nolwekyo tugoberere omukulembeze kyeyagambye tunaabe engalo buli ssaawa tunaabe engalo tulwanyisa obwadde buno okusaasaana coronavirus waddala abamu wembagamba nga baseka balowooza bino ebintu byakusaaga but coronavirus is real atatta abantu ebya sirias tebali akwadde sente nasagala kumala kumpa sente okukola kino kubanga ndi mwana Uganda tebunakuuma kandi bujja kuuma obwadde bwaddala bannange tulwanyise obwadde buno nga tebunasaasaana tulwanyise obwadde nga tebunasaasaana nga mugoberera ne batugambye okukola tunaabe engalo buli ssaawa obwadde bugenda kutulya butumalewo buba obulamu nga buyonjo buba obulamu Obwana bakona
This is the reality. Some people are taking it as a joke, but the coronavirus is real and it's killing people across the world. Now, when you touch your face, wash your hands. Wash your hands properly, don't touch your face. Coronavirus is one dana. Abanyayuganda amubitwalanga bya musaaga, amubitwalanga bya muzannyo. But coronavirus waddala era atta ebyaddala. Omukulembeze atugee tunaabe engalo buli ssaawa. Bino byatugambye okukola. Mwewale ebifo ebirimu abantu abangi. Webale okuba nga mukiisinga n'okuhaginga buli muntu gw'osanze. Webale okukwatakwata mu ngalo za buli muntu. Obwadde buli siriyasi lwakuba mubitwalanga bya kusaaga. Twekuume nga tuli balamu for God and my Uganda. Twekuume